mutta gola munange kale tutugeze naye omwana ono akyali mutokoze era bana abaana abato betwagala okulaba nti bamaanyi kakati netugenda naye ssebo Majooka engeri gye yalwanamu era nti kyamuwa obuvumu nti asobola era ekirala nze nebaza Katonda nti because yazanya in the very rough way kubanga kuzanya rough okwo ate nze nali sikyakuzanya nakukomya dda kakati omusajja yangwako ankutte kwata owaye gola natusibula abatulaba naye nga tugenda kukuba amasuuti tugenda kugitereza tubeere wali eri ayiye banatubuulira so naye nga bo nga bwe nkugambye baali baagala omusajja waabwe awumule naye nga ate nzi ndaba ntandise butandisi kubanga bye nali neetaaga okutandika bwe nali njayana kati mbikwaseeku nze nali njagala okufuna setting efaanana bweti because nalowooza nti bwenfuna setting efaanana bweti because ekiseera ekisinga nti okuwasa kulungi nnyo naye okutegeka future kintu kikulu nnyo nze nkubulire Abby King ndabye abantu bangi bakeera ku makya ne babakolera embaga bannaye ne basonda ssente naye n'otuuka ekiseera obufumbo ne butuuka ekiseera ne butandika okujja nga bumenyekamenyeka n'omuntu bw'obanga tokoze foundation yo bulungi tewali bulungi ssente wezibeera nga zijja ekyo nakyo kikuleetera okubeera nga amaka tegayimirirawo ekirala engeri gy'oseetinze mu future nze nasaba Mukama Katonda okubeera omuti oguvaako ebibala ebiribwako bannanga abalala because in life si buli muntu nti asobola okusimba omuti naye waliwo Katonda abantu bawo omukisa ne babeera n'omuti kati oyo omuntu alina omuti ebibala bye biriisa abantu bangi nnyo kyova olaba nti nze bwe nafuna seeti eno bweti naye ndaba nti ngenda kutandika kakati okukola TV shows ez'enjawulo ngenda kutandika okukola movies ez'enjawulo ngenda okulaba nga ngenda okutandika okupromotinga abalwanyi talents ez'enjawulo era nalaba nti kati ngenda kukola gye bayita Big Brother y'abalwanyi nga bwe twalaba Big Brother Africa eno kati fe twagala kukola Big Brother nga y'abalwanyi era nga program eyo njirina okutwagala kutandika nti buli region twaleseyo abalwanyi abalwanyi ne tujja mu region ne tujja mu kakati ne tuba n'okujja mu region tuba nti twajjeyo eno mu Western twajjeyo abalwanyi bwe bati eno twajjeyo twagala ntubaleeta ne basooka bakubagana bwe bamala okubagana ne tusigaza abalwanyi 8 ne tubayingiza Big Brother yaffe house for 2 months nti omwezi ogusooka bagenda kubeera nga batraininga bulungi professionally nga balya bulungi basula bulungi kati omwezi oguddako batandika okubagana nga buli weekend tulinayo olulwana lumu twagala okumanya ani asinga mu ggwanga eddamba kati wamala owangula oyo olumuzeeko ki kati ngoyo mutwale ku international level ate kati olwo tutandise okuzimba nti bwe tutandika okubeera nga buli weekend tukubaganya olulwana lumu nti omwezi bwe gunaggwerako tugenda kuba tufunye champion tutunulidde okubanga tutunulidde abantu kubanga champion alina gwatuuka naye so nti bwatuuka bwatyo twaga tumuteerewo nti oba awangudde boda tulidde okufunayo abagagga n'agamba nti champion katumuteerewo akamotoka bwe tujja ku eyo level nga tugenda ku East Africa level kati already Uganda tuba tulinayo abalwanyi baffe bakontenda nga tubazimbye nga buli omu alaba kati nga tulyoka tuyita buli mu Eastern Central Africa katuletayo abalwanyi babiri nga tubayingiza mu Big Brother nga bakubagana bwe bamala okukubagana of course tujja kuba tutuse ku level ya sente tuyinza okuba tutaddewo omutwalo nga gumu ogwa $, bwe tumala okuvaawo nga tugenda ku level ya Africa nga tuyita buli mulwanyi okuva mu nsonda ya Africa Nigeria so tulowooza nti bwe tutuuka ku eyo level okulwana tuba tukutadde ku level ey'amaanyi tuba tukupromotinze n'abalwanyi bano tuba tadde mu face z'abantu era nga tulowooza nti omulwanyi gututuusa ku level ya Africa oyo aba takyadda mabega kitegeeza eyo season tulina gwe tututte season 1
season 1 era nga tulowooza nti bwe tunatambuza ekintu ekyo ne tutuuka okulaba nga tutuuka okufuna DSTV because wano mu Africa bw'otuuka okubeera nga content wo alabirwa ku DSTV kitegeeza nti you have gone ahead. Ensi yonna ebeekulaba ekyo kigenda kutuwa okulaba nga tulina abalwanyi bano betuzimba balina gye balaga tutandika ate okutandika okuba ensi nga South Africa ensi zino ezitwetoolodde twagala okulaba nga tutandika okufuna abaana abalwanyi mu UFC mu MMA so nga nze ndaba nti gana amaka it's a platform kubanga mu Uganda tetuyinaawo wantu wali set bwe wati tuyina ewantu wa mu Lugogo ne Lugogo era nakyo bwekito ne residential ate nazo teziri ki so tulowooza nti twagala okutandikira ewantu ono eno ekyalinga mini tuyina ekintu wantu watono kyova olaba nti essaala zaffe twagala okugenda ewantu ewagazi era tuyina ne projekiti nga onaweza twagiteekerawo nga it's a talent search onaweza kitegeeza kusobola onaweza kitegeeza you can we have so many young men abekkiririzaamu naye nga tebalina ngeri gye batandikamu tebalina we batuuka ng'oli talina ne wajja kati okutuuka kweno kati olayinza okubeera nga yeegomba ggulwa naye ng'okutwala ku levo ya ggulwa si kyangu anaatuuka dibba abasajja abasajja bano okulaba abaloko buumu okutuuka balamu abasajja ba abitex okuvayo ne bagamba nti ono omusajja fe abategeka ekivulu kitegeeza nti oba ohitinze so tulowooza nti singa tuteekawo ebintu nga onaweza ye platform gye tutoleddewo omwana atandika nti gwe bw'obeera nga wekkiriza kubanga abekkirizamu si bangi oyinza okusanga mu district ennamba nga n'osanga district ennamba nga erimu oba nga terina muvubuka yekkiririzaamu n'otanga district ennamba nga terimu omuvubuka njasa biggu naye ng'obasanga eyo mu kutiisatiisa abakazi obasanga eyo mu geto okubba obubbi mu kuteega abantu so nga yandibadde omutima because ekisooka nti okulwana guba mutima okwegamba abantu abalina the heart of the warrior abalina that heart si bantu bangi omutima ogw'aba Vikings ogwo si bantu bangi era baba balondemu so nti bw'oba ofunye omukisa nga Katonda akuwadde amafuta ago kubanga gaba mafuta kati amafuta ago ate gatambulirako ekisa kya Katonda kubanga ekisa kya Katonda kyekikuleetera okuwangula ekisa kya Katonda kyekikukubira enzigi ekisa kya Katonda ge mafuta ago agakulabisa buli muntu so nga nze bwe natuuka wano nalaba nti ekiri wano si kyekiseera ekyokuba embaga mawuuno embaga njeetaaga kirungi nnyo naye kino kyekiseera ekyokulaba nga njijayo ekirooto kyange kye najja ndoota kubanga nze bwe natandikira kickboxing ono jali n'abantu tebamumanyi ng'omala omuntu oyogera ebigambo bingi nnyo natuukanga ne mu bapromota nga tebategeera kintu kya kickboxing era nvayo ne neebaza muganda wange Patrick Kanyomoozi akola ku KFM oyo era nga essaawa eno ye president wa USPA ekibiina ekya bannamawulire ekikwasaganya ebyemizannyo nti Patrick oyo be basajja abaasooka okundaba ne bampitako ku radio nga bagamba gula ng'okyasi Facebook buli omu eyogera YouTube eyogera golola Moses of Uganda kiki ekigenda mu maaso nti era Patrick oyo ye musajja yasooka okunkyazaako ku radio nga KFM so omusajja oyo namutuukira ne mugamba naye olowooza tusobola kutegeka kickboxing wano olulwana engeri gy'oli ku radio nti singa ompita nekino nenkipromotinga netufunayo abantu betugiraagira wano abatuwayo ku ssente n'agamba kisoboka nti yanzikirizaamu nnyo ne tutegeka olulwana era olulwana lwe nasooka okutegeka naluzannya n'omusudaani ku Hotel Africana lwali lw'amaanyi nnyo okugambe lwali lw'amaanyi era lwe lulwana lwe nasooka okugulako emmotoka yange vitizi so kickboxing kati waatuuse
buli muntu amutegeera buli muntu amunyumirwa kubanga gwe abavubuka bangi nnyo bamwetabyemu era singa abavubuka si bangi nnyo muganda wange njagala nkuwulire tulina abavubuka abasoba mu 13 abazanya kickboxing young men recently tubadde ne ridge eza pro arm ez'abaana betwagala okufuka aba professional naye nalaba abaana abato young men naye ng'oli ajja n'agamba nti Gola, I used to see on the TV it was you who made me to be like this kwegamba n'owulira essanyu munda muli fe we twatandikira nga tetulina we tutrainingira njaga banaye kati oyo nga yakuguddeko bannange beba batugira naye kati essaawa yakakati buli adduka bamuyita golola oyo golola so nti Mukama Katonda tumwebaza nti akyusizza omuzannyo guno atukozesezza okuguteekako image endala nti gwagaddwa abasajja nga bamwami Ssentongo gwagaddwa abasajja abagagga gutereddwamu ssente twakolako se ne president w'eggwanga nga mukola nengamba champion era awo wenzijukira ekigambo ekyali mu Bayibuli Mukama we yagambira nti talanta yo eri kutuusa ewa kabaka era kabaka alibuuza nti oyo yaani oyo mwana waani so nti kati essaawa yakakati ffe tukuze mu myaka because nti we natandikira kickboxing yali sifaanana bwe nti essaawa yakakati nwanye enwana ezisinga n'enzimalayo ndi world champion wa K1 style omanyi kickboxing alina styles ndi world champion mu K1 style mu super middleweight ye kilo 79 ndi world champion mu level endala mu K1 style mu 75 eyo middleweight eri super middleweight ndi Africa champion mu K1 style ndi East and Central Africa best of the best I'm the current champion I'm undisputable and I'm the only champion who is existing now I am still moving on. So, kati wentuuse njagala kulaba abaana abagenda okuzannya nze sizanyirangako mu America sizanyirangako Russia naye kati enwana z'amaanyi ziri eyo twagala okulaba nga tusitula abantu Uganda wano yekyasinze okuba ne fan base mu kickboxing in all Africa. Nze nebaza Mukama Katonda nti buli mwana wali eri n'olaba abantu abawera emitwalo 3 nga batudde mu arena bwe bati nga n'abalala millions ziri waka ziraba omuzannyo guno so twagala fan base eno tu introducing abaana bano betuzimbye abaana bano twagala bafuuka abakabi twagala bakolerere nnyo eggwanga bajja kukola okusinga kofe wetu koze twagala kati tubeere nga tulina MMA twagala okulaba nga tulina UFC twagala okulaba nga buli mwezi waliwo olulwana twagala okulaba nga buli week waliwo okulwana kubanga wano abantu bo bakola sente zabe ku having a fun ekyera twebaza Katonda nti Uganda media yavaayo negamba nti baagala at least Uganda content abeere nga alagirwa 70% so ffe tulowooza nti singa Zebra Senyange omanyi twafunako chance tugenda naye e Thailand tutambule munga tudaka eri kujja twafunako chance tugenda naye e Thailand pocket era ye musajja eyasoma okutraininga Montai n'afuna ne certificate yamusomera ddala nze nalinga traininga nga ye ali mu kusoma n'asoma n'afuna ne certificate era wano mu Uganda tewabaddewo omuntu alina certificate nga ye Mando yalinga omanya yagala nnyo ebintu by'okutraininga kwegamba it was a gift in him kyovula banga fena yatukwatako yalinga kochi waffe era nga mukambu butaleeta Mando eba tegenda kunyuma so bambi bwato bwe yatugendako twagala okulaba nga tusitula boxing kyalekawo kiri kigende maaso secondly ekintu nze ekindi ku mutima nze ndaba nti Uganda erina chance ekisobola okuleeta gold medals
mu boxing ne kickboxing mu bintu bingi mu byemizannyo naye ekituleetera okubeera nga tetuleeta midaali tetweteekateeka tetulina bwe tuteekerateekera bantu tetuzimba talent. Abazungu bo baamanya nti Olympics business bakeera ku makya ne batraininga abaana n'abaana ne batraininga babatraininga kujja kuleeta midaali ffe bwe tutandika okutraininga abeewaffe oli agamba waafunira gaapu waatemera agamba ha ninye ennyonyi bwefunira gaapu wentemera tayagala kudda Uganda. Secondly nti tetubawa kimala abaana beno bagenda okugenda mu Olympics batraining emyezi ekinene ennyo 3 tetulina na facilities zimala. For example bwotunulira boxing alina facilities nyingi nnyo ezireetera omuntu okufuuka champion ezibiri mu gym n'ogenda n'oweesanga ng'eno ewaffe tukwegamba tukuba bukubi tulumba bulumbi ngondi systems zongeramu skill speed eyo olaba balina speed ball balina buli kimu balina buli kintu ekyetaagisa bakocha abenjawulo fitness coach ono gundi coach speed coach ono ki bayina ngera bwogabe bayina bakocha abenjawulo naye eno ojja n'owulira era twebaza nnyo bakochi baffe kubanga betulina ojja n'olaba kochi ayigiriza okutandika ate n'omusanga nga yali kubamu abateekateeka ttiimu egenda okukiika byaba aliwo naye nze ndowooza nti ate ttiimu eba egenda okukiika kubanga eba kilasi eba erina training yaayo nga boolaba oba mu magye bagamba nti oba bamilitary batraininga abo training yabo ate bayamutawaana ate yabano so nti tulowooza nti abantu abali mu kilasi abali ku national team level bandibadde nga balina professional training y'amaanyi nga balina nakwasaganya ku bya nutrition omuntu alidde atya ng'era bamanyi nti omuntu ali ku ttiimu life ye status eri etya kino kyalina okulya kino kyatalina kulya weesanga nga tebabakuŋŋanyiza buli omu ava gy'ava so nekireeta okubeera ng'omuntu agenda okukiika eggwanga naye nga landiroodi amubanja walaba wano twaswalwa nnyo muganda waffe Ssekitto bwe baamukwata nti yali atolose naye yalaga ebintu binyinyi eri behind of the curtain ebiri behind of the champions ebiri behind of those who are on the team because bagenda okulaga ewuwe bambi nze baŋŋamba bugambi nti kale batuuseeko ewa Ssekitoleko bambi nga mukazi we yaleka mukazi we ali lubuto ali awo bali mu kazigo tebalina na ssente kyokka omusajja bamukutte so kati omuntu tolina ngeri gy'oyinza ku traininga ate ng'omukazi ali lubuto kituufu nnyo ebirowoozo bana bingi so titosobola concentratinga so kyekyo kyendowooza nti nganze ggola nalowooza twebaza nnyo abo bonna so nze njagala ntandike okubiludinga omuntu ndeeta omuntu okuva wansi paka because waliwo omuntu watuuka n'afuna responsibility nze njagala omuntu agenda okutuuka kweyo level gy'afunirako responsibility ng'olwedde alina ssente era kyova olaba nze ntunuulidde mu Gola Talent Academy okulaba nga nkwata nnyo ku baana myaka 14 myaka 13 myaka 15 myaka 16 myaka 18 abatanafuna nnyo bizibu kubanga omuntu w'emyaka 18 kizibu okumusanga ng'alina omwana oyo ate aba yatandika ebya stupid so aba yeerijja mangu so kikyo kyendowooza nti bwe ntandika okukwata ku mwana ng'ayina
emyaka 16 n'ebigambo by'omubuulire mu mentoring ababitegeera abawulira bw'omugamba era kyova olaba ntunuulidde nnyo abaana bano ng'abava ku street abaana abali mu byalo eyo osangayo abavubuka bangi bali eyo fo kyokwagala omuvubuka yakawera myaka 17 ne bamutandika okumuzimbira akayumba ebbali okuwasa nze njagala ntekewo opportunity eno eya talent era nze kyenewunya nti e Bulaaya omuzadde akeera ku makya n'agamba nti omwana ngenda kumutwala mu academy ayiga ebikonde oba ayiga akapiira naye newaffe academy ezo tetunaba kuzitunuulira tubambi twagadde nnyo okusomesa abaana which is very good naye ate bambi abaana bano tubasomesa n'agenda okumaliriza okusoma nga tewali mirimu talent esasula okufa obufi talent eyizingawe so abaana bano tujja kufunayo abasoma basome n'abakola talent leka bakole talent message ali asamba kapiira ne badokita abalala gye bali so twetaaga tutandika okuzimba abaana bwe batyo okuva mu buto era nze wano kyenjagala nfune ettaka ntandika okusuza abavubuka nti omwana ne bwe mba nakamusanga nga yakoononeka omanye adolescent stage erina weetandikira speed ayinza okutandika ku myaka nga 14 awo ne bwe mba musanze nga yakanywa enjaga oba taaba oyo mwangu nnyo okukyuka okugizeeka ne baba kwegamba kubanga bwe naamuteeka mu kampu nembera n'omwana oyo agenda kumala omwaka amala emyezi 12 nga tanywedde ku njaga nga teyeegadanze omwana nga tanywedde mwenge oyo omwana analemwa atya okuleeta omudaali nga buli kaseera mugamba nti mwana gwe gwogenda okukyusa Uganda mwana gwe gwogenda okukyusa ekika kyewammwe mwana gwe gwogenda okufuuka wakabi gwe kyokola kyokka genda okuba musajja omutte olete mudaali wano so nti ave eno ng'agamba nti ngenda mweteefuteefu kubanga mugambe nti ositoyigiriza gy'ova ewaka era wakola $10 agamba $2 ewaka kubanga amanyi naye bwe yali ewaka yayisibwa bulungi nti twagala tulime twagala tulunde kyova olaba ekinjagaza 20 acres njagala nime tandika okuwa abaana emmere eri fresh nteekeko ne ku bidiba by'ebyennyanja kubanga ekyennyanja bakiseera kati banawulidde bagamba mbu empuuta okukwata nga olina empuuta ogwo omusango gwa naggomola mu empuuta eriko omusolo musufu nnyo kati njagala neerundira empuuta mu kidiba kyange ndaba ojja ogizanyireko ojja kufa bannange twerundira empuuta so kwegamba njagala nunde ebyennyanja omwana akere ku makya alya ekyennyanja njagala nunde enkoko omwana abeere ng'alya enkoko namba ng'alya enkoko namba naye ono ojja n'osanga ku national team nga babaleetedde omugaati gumu muli abantu mugantu 8 so nga buli muntu yandibadde alya ku national team so nze njagala mbeere nga nzimba omwana alya enkoko namba nga manyi nti at least buli week alyamu enkoko namba oyo omwana ogenda kumutunulira njagala nzimbe abaana basambi b'emipiira gojja n'ogaba abaana babajja KCCA ejjawo abaana bano simanya guti mugozi manyi njagala nange nfuneko omwana ndabe nga agenzi mu Man U agenzi mu Arsenal agenzi mu Man City ng'avudde mu Gola Talent Academy ekitegeeza basically totunuulidde nsambaga totunuulidde boxing wabula totunuulidde fitness at large nti omuntu yenna akola ebintu byawo kubanga fitness trainer fitness instructor musambi wa kapiira omuddusi w'emisinde bonna batunulira kubanga bw'okwata tetugenda munsi yonna kugigamba kusamba kickboxing bwe tuba twogedde ku talent era tuba tugambye kickboxing naye wagagolola talent academy kubanga lwaki nti no wa gymnastic era wanajjawo n'akolera kyova olabanga nze nkugambye nze nina okwesiba okugenda mu Olympics okuleeta emidaali ngenda kutraininga bana abatambula bw'okimanyi nti mu Olympics waliyo empaka z'okutambula obutambuzi kwanguwa n'owangula omudaali gwa Olympics kati ate ekyo ndabanga wano Uganda olaba tulina baana baddu olw'okuwanguwa so kyova olabanga nkugamba nti mu Olympics erina emizannyo 52
tuyinamu emizannyo mitono nnyo gye tugenda ne tukiikirira naye ojja kwesanga nti Uganda erina emizannyo emeka gyetwala ekisinga okuleeta hano era nze ennaku nnyo ennuma nnyo nti tulina technical executive ya National Council kubanga nzija nenjagala nnyo okubuuza nti National Council eno yali evaddeyo nekijulumiza okumanja nti erina emizannyo gino 52 giri active kubanga nga ekibiina gundi etwala ebyemizannyo yandibadde emanyi nti emizannyo egigenda mu Olympics giri na 12 tuyina kuba nagyo tuyina okuba nga tuyina kalenda yegundi zino zonna naye sikimanyi nti oba chairman wa National Council yali avuddeyoko n'ayita emizannyo gyonna so nze natuuka ekiseera nga bwe tunaanenya abantu abo tetujja kugenda mu maaso gwe bw'okeera kumecha okunenya mu 7 Uganda tejja kugenda mu maaso kakati Golola Moses njagala nga tuwunzika twogere ku mbeera gye tulaba wano tuyingireko munda wano bwe tuba tuwunzikira emboozi yaffe eno eno gye tuyingira nno yemanyikiddwa nga ringi abasajja bwe mubalabira be babakuba ne bagwa era nga bannange omusajja ono Golola Moses kati nze nebaza nnyo Mukama Katonda kubanga ffe we twatandikira kickboxing in fact twamuzanyiranga ku namuringi era nze nazanya nnyo ennwana nnyingi ekyasookanga nze nali sizaala we bangamba nti eri waliyo olulwana oba nsanze bataddewo kaveera oba nsanze nze ekintu kwa nebensanga bataddewo ddebe nze nnwana naye nebaza essaawa yakakati nti mu jimu yange mulimu ring era ring eno gye njagala okupromotingiramu abaana bonna ndowooza nti omuntu asobola okuva mu ring eno n'atuuka mu nsi yonna era ffe nze nebaza nti mu Uganda wano eno ye jimu eyakasookera ddala okubanga erina ring efaanana bweti eri very simple era ebiseera ebisinga ekitugaana okuwangula obulungi kikiri kyenkugambye nti tetutrainingira mu facilities etulina kutrainingiramu kati eno omwana agenda mu Olympics nga tatrainingira na mulingi kati wano olaba ngeno eringa eno bagikola nti olaba obunakano nti ebouncing bwobeera ku ground si bwobeera so nti omuntu buli bwatrainingira muno afuna experience ogwamu n'okutya muganda wange nga tomanyidde ringi oyinza okuyingira ringi n'owulira amagulu nga gakubuka omusajja akutwale n'akuzza eri n'owulira ng'otidde emiguwa ng'emiguwa ogitadde ye emiguwa gino bw'obeera nga ogimanyidde kwegamba kibanga muyimbi amanyi kukuba gita bukwegamba bw'aba agimanyidde ogisuna ne bw'aba ali mu kuseetinga just kugikyekinga ogamba Katonda wagge so nga ye abadde so nti buli bwogetinga used of here ekisobola okujjamu nti kubanga at the end of the day you work hard and luck byebintu ebisinga olina kukola nnyo ne Katonda kubanga nze ne musajja musabe nze ne musajja musabe ate ne musajja mukkiriza ne musajja mulokole era ekyandokoza okubeera okulaba nga nsaba nnyo Mukama Katonda musabye era nzikiriza mu byamagero I believe in the miracle I believe nze nebaza Mukama Katonda ankuumye ebbanga lino lyonna nti sisibwangako sikwatibwangako mu bintu bya kiyaye Mukama Katonda aze ankuuma amprotectinga nti siyolebwangako nkugamba Katonda siyolebwangako mu bikwekweto nti ebyobufuzi bino binyumira engeri gye bitambula naye si byenyigaamu ku lw'ensonga nti sirina kigendererwa kyabyo abalina ekigendererwa ky'ebyobufuzi bye byenyigiramu nti ntunulidde nnyo ekintu ky'ebyemizannyo kubanga kitone kyenina kyekinfudde kyendi kyekinkuzizza era njagala okubulira abavubuka abaliyo mwenna ekisooka okwekkiririzaamu gwe wennyini mu mutima gwo bw'onekkiririzaamu nti osobola tewali kijja kugaana n'okusaba Mukama Katonda ebiseera ebisinga buli bw'osaba Katonda kubanga Katonda yeyeka akuuma ekirooto nga kiramu ffe tujja ntugamba nti njagala nfune kino naye nga togenda kukifunako olwo olunaku kiri mu maaso naye Katonda oyo akuuma ekirooto is so wonderful tuli wano kugola
Gola Talent Academy twagejja kati it's a Gola Talent Foundation ekyagifuula foundation okusobola okulaba nga tuyamba abaana ab'enjawulo talents ez'enjawulo era tuli kibiina kya bwannakyewa tuli registered tulina executive enene etambuza ekintu kino ekya foundation okulaba nga omwana ali mu ghetto omwana yekkiririzaamu omuvubuka ali eyo akkiriza mu talent tuvaayo okulaba nga tumuterawo platform you never know tusobola okukera kumati tufuna omukubi wa kapiira oyo ne bw'abanga asobola kuyimba ne bw'abanga asobola kasita obeera nga wekkiririzaamu because kickboxing is entertainment. Okay, tukyagendera maaso tuli wano ne champion Gola Moses tugenda nno kuwunzika naye nga bw'omulengera yagambye he is the only man who can kick River Nile out of Uganda. Ndowooza omulaba ekintu kyakubanga kizitowa. Abamwepikira mujja mweteeseteese awagezaako okutulaga byagenda okukola mu Sudaani ng'ennaku z'omwezi 26 Desemba. Champion mbulire ku kintu ky'omu Sudaani yes omanyi fight y'omu Sudaani eno yali yansanyusa nnyo era ne ŋŋamba nti fight y'omu Sudaani yajja nekola hit nekomyawo yakola hit comeback of Gola Moses comeback of Gola Moses kubanga nagenda okuva e Sudaani okutuuka okukomawo wano nga olulwana lw'omu Sudaani nga buli omu agamba olulwana lw'omu Sudaani Gola katono mu Sudaani yamutte Gola yakuleze yani yawangudde kwegamba nga buli omu ali awo yani yawangudde yani yakoze ati nga tebatulagana kulaga nti ono yawangudde yes ebintu byali biki ebi ebintu first of all olulwana lw'omu Sudaani nava wano nga nduteeseteese ntya bampita nga baagala ngende motivating abalwanyi b'e Sudaani ne mbagamba nze saagala kujja kwogera bwogezi naye munfunire y'omulwanyi wammwe gumulaba nti yasinga tukubagane mukaawo then oluvannyuma nja kuba motivatinga mumpeere ku kasente kubanga akademi eno njagala okulaba nga njifunirayo ku kasente ne baŋŋamba kasente kameka ne mbagamba munfuneyo ke munfunira kubanga si bya contract nti byaki byakulwana nze munfunireyo nze mbagambye nze nkubaganemu n'omusajja wammwe of course Majoko oyo James Majoko mulwanyi mulungi kubanga akyali muvubuka muto ali very aggressive era bwe yaŋŋamba nti ntafunye kati omulwanyi koze yani James Majoko ne ŋŋamba yaayo nategedde nti era gwe balina okufuna kati nze era nembeera wano nenkola training training ekisooka saagikola bulungi nga bwe nalina okukola era saayita mu stages zempitamu bulijjo mbeera mu kampu ngende ewa Master King Sumu era nali wano ebiseera ebyo covid yali nga tukyalina mu lockdown weevu ey'okubiri akati nkambwe ennyo in fact nesooka nkubako ku mulanga wano nenga abannange nina olulwana e Sudaani eno naye mbadde nsaba munziruukirekoko tetulina ku ssente njala gendako ne ttiimu abaana tugende tuzanye balamu yeyajja nandeetera ku mukene n'akawunga era neneebaza waliwo eyaŋŋamba eyo nanga nekikulu mwana Gola oli wambwa nnyo akati ojja noleeta obusajja bwo omanye obusajja ne mugamba saagala muŋŋambe kuleeta busajja nayiso aba okujja obuyambi oli yavuddeyo najja nannyamba kakati gw'ogamba otya nti ate abo boolaba ekikulu nti beeri ne mugamba nti nze ni musajja mulwanyi nze ni musajja wa ggwanga ne mugamba nze munnange nze oli waabanga ne muwakati yalese akawunga ani omulala eyazze era yakola bulungi nnyo okundeetera akawunga akawunga yandeetera ne mukene ye nemulya so training nembeera nga mbugumya omubiri so kyenakola kwe kukola fitness naye nga kankole mbeere fit
era nze nagenda e Sudan nga sigenze kukuba majoko invitation gye bampandiikira yali ya exhibition bagamba nti jangu okolemu exhibition n'omulwanyi waffe owa MMA ne mbagamba nti nze oba alwana ki kikulu kasa mu mpayi ku kasente kati nga ngeze ngamba nti amajoko tasobola kunkuba nokautu hapana ne bwaba alwana atya era nze nagenda kulwana n'amajoko ono kulaba ali atya sekendidi nemanya nti kati majoko ono singa ngenda nenzanya bulungi naye nyinza okumukomyawo wano kati wano nendyoka mulaga nti I am Gola Moses of Uganda, I am the greatest. So era bwe nagenda nga netutukira ku radio bwe yagamanga ku radio golola tukumanyoze wano naye tukubira omwana waffe okumutta koza nde sinaba kujja kukuba mwana kumutta golola munange kale tutugeze naye omwana ono akyali mutokoze era bana abaana abato betwagala okulaba nti bamaanyi kakati netugenda naye sebo Majooka engeri gye yalwanamu era nti kyamuwa obuvumu nti asobola era ekyera nze nebaza Katonda nti because yazanya in the very rough way kubanga kuzanya rough okwo ate nze nali sikyakuzanya nakukomya dda kakati omusajja yangwako ankutte kwata Watch out. Gola jatusibula abatulaba naye nga tetunabasibula ngenda saba waliwo abantu baffe bemanyi bano bo baddukiridde abantu bangi nnyo nga ovudde kuba cashin abo bo betugenda osembyayo naye waliwo abakyala ekkanisa eri Boston eya St Paul Anglican Church eri Waltham Boston etwaliwo omusumba bamuyita Reverend Kafeero Michael bano bo manyi obubaka bunaabatuukako bajja kuntika obunga nja butuusaawo wano mbadde nsaba tusabeyo ku buyambi tutandike naabo tuyite ne mubalala boosuubira bayinza okujja ne batudduukirira bannanga abantu aba Boston mbalamusi St Paul Anglican Church Reverend Michael Kafeero mukama waffe yeebazibwe nkwebaza nnyo okuweereza mukama wange mukama yebale kukozesa ebintu ebyamaanyi naffe tuli eno mukama atukozesa nga tuyita mu kulwana nga tuyimusa erinnya lye tuli wano ku Gola Talent Academy. Gola Talent Academy eri wano mu Uganda era nga yenze chairman wa Gola Talent Academy. Navaayo okulaba nga nyamba abaana abato abayayana abaana abagala okukozesa talents zaabwe era nga mbakuŋŋaanya n'okubateerawo platform okulaba nga balwana abaana nabano kati bali mu homes ez'enjawulo naye kati challenge tuyina yeyokubeera nga tufuna emmere tuyina mu challenge y'okufuna equipments era nga tuli mu kwetaaga ettaka budi twamaze okulocatinga somewhere okubeera nga tubesingawo tukkiriza Katonda nti kyonna kye munaba mutufuniddeyo okutuyamba akawunga mwana gwe tuleetera akawunga agenda Kikonde agaana atya eyo nno erimu mukyala maama Susan Sempa Susan Sebale Grace Roy bonna bwe bakwataganire wamu bwe bati bannange maama Susan Grace Roy This is Gola Moses of Uganda era twagala mutudduukirire tulabe ate tulina olulwana omusudani ono njagala mukube bino byoggira kubanga abantu bano baagala okuba omuntu agweri kati ate ngenda kumulaga kubanga njagala mulageti twadage golola badagi katusembere abakashini omukulu abakashini abatwala abantu ebero omukulu Senyonjo Mr. Timothy Senyonjo mchala Joan Mukisa mwenanga kashini bana Mr. Timo Senyonjo tukusaba nti tusaba partnership okusooka kubanga mbadde nsomesanga abavubuka wano naye ngenda kubateekamu ekyokubeera nti bagenda ebweru kubanga eyo opportunity nnyinene nnyo gy'olina okulaba ng'otwala abantu ebweru era mbadde nsaba mukama wange leetayo ku kawunga ntwala abavubuka nga kwegamba nga bagaziye ng'omusajja ayimirirawo ne bagamba bannange
Okay kale bannange tujja batumirako mwena kuli asobola bannange tuba tunajja na motoka 7 nga zonna zirese buwunga ekyo tukyebaliza Mukama abasajja bakanyama tugenda olya kilo mekeza akawunga nze nkugambye ebya kilo nabivaako kubanga ndya buli ndya kasawu era nze wotuukidde nga n'akabina kankoggadda kubanga sikyaliira ddala bulungi emmere tekyawera aweke sofaasi saakasi sofaasi omwana wa mama oli otya sofaasi saakasi mwana gwe okyakalidde Canada mbakulisano Ronaldo simanyi naye watandika okuzaala nga Ronaldo bwaza naye omwana oyo yali akwepikira nno omwana oyo aneepikira kaweke nze ndi munyi wa buugi muganda wange don't joke with me naye nga kyekigenda mu maaso omwana wa mama tugulire kawunga kaweke weebale kutambuza kati ffe tuli waneeno talenti gye tukuteko twagala okutandika okutraininga abaana abato tulete abaana balina squatting katonda wange kaweke nze sooka ongulire ku buugi olyoka ojje bulungi nnyo kaweke saagala osange nga sikusobola banzenna akabina kampeddeko kaweke tuli wano n'omwana wa maama omanye ono ye General Media Association byekyabye kimungera era kati tuli mu kweteekateeka tulina olulwana nga ennaku z'omwezi 26 December olulwana nno lwe tulina it's a fundraising fight okulaba nga tusendera ssente foundation yaffe Talent Academy eno twetaaga equipment nga nawe bw'omanyi muganda wange tuleeteeyo ku bupale abeebe basambiramu ku mupiira eno fe tujja buzanyiramu kickboxing tuleeteeyo ku kawunga byonna byatuwa nkulinze kaweke onjagala osookodde oba ate kaweke njagala nkubulire omanyi jjajja yange baali bamuyita Aloni Ruboyira ekyamutumya Ruboyira yali wano muzibu nnyo mu kukuba akapiira ye yali Ronaldo weno ye yali kakati gwe kaweke watch out kale banange abatulaba ngenda kubanga mbasiibulira wano tubadde ne Gola Moses tubadde wano ku Gola Talent Academy ngenda kubanga ntumira ku muganda wange Interior Paris Interiors Segawa Fifi Jede News Anchor mwena bannange mwebale kubeera nga musharinga Gola Moses sibula abatulaba tuberenga tubasibula see you dear. This is not a joking subject. Do one with my brother from another mother. Abi King Uganda. Watch TV show. Subscribe, share. Before the West goes to the West, don't forget to share. Oh, Morenzo.